eky'okutiisa omuntu nti kaadi ekyamazima siri omu kuba kitya nedda si kitya. Abamu ku ffe okubeera n'omukwano n'empuuga gwatandika abamu ffe tetunayingira na byabufuzi. Omukyala Joyce Baagala Ntwatwa bw'atyo bwawanze obusagwa eri munnamawulire akola ku CBS radio ey'obujjajjaffe bw'abadde agezaako okumugamba nti totiddeeyo NUP kukuuma flag. Abategeezezza Kabuleŋŋane si waakuta kuba omukwano gwe n'omukulu amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga gubasaza mu kabo era awadde obujulizi nti bagenda okumanyagana bbanga ddene nga tannaba na kwegatta mu kisaawe oba nsiike ya byabufuzi. So kaadi na buli kintu kyonna ekitiisatiisa enkolagana yaabwe tekiyinza kumujja ku mulamwa bw'atyo bw'abuukudde ng'ayanukula munnamawulire. Kalira nsosootole nze omwana soda following YouTube subscribing. Abagoberera enteekateeka z'ebyobufuzi mu ggwanga lyattu Uganda, omukyalo ono amanyikiddwa nga Joyce Baagala okulumba paaliyamenti y'eggwanga lyattu mwaka 2021 ku kaadi ya NUP oba National Unity Platform era ng'embiranye yali yamannyo wakati n'omukyala amanyikiddwa nga Naabakoba Judith Nalule. Naye Joyce Baagala yamukuba ekigo n'enkoona n'enywa anti Baagala yafuna obululu emitwalo 6,433 ng'ate ye Naabakoba alina emitwalo 48,322. Ye munnaabwe Naabaliisa Bulenda eyali owa Namunigina yafuna obululu 5,015. Mu bufunze ono yali mperekezi y'abali ababiri wabula nga yakalondebwa. Omukyala amanyikiddwa nga Naabakoba mu budde obwo yali minisita yasalawo okwekubira enduulu mu kkooti eyali okumpi awo era mpaawo okuwannaanya bwetyo kkooti neeyimiriza okulondebwa kw'omukyalo ono amanyikiddwa nga Joyce Baagala Ntwatwa wabula oluvannyuma ennyo olw'okujulira kkooti yamala neezuula nga omukulu amanyikiddwa nga Naabakoba teyalina bujulizi bumala kuluma Joyce Baagala era mujjukira bulungi nnyo yamala n'agenda mu paaliyamenti y'eggwanga lyattu Uganda n'alayira okukiikirira abakyala aba Mityana. Akalulu ako omukulu amanyikiddwa nga Francis Zaake Butebi ng'ono mbaka wa paaliyamenti eya Mityana munisipaali yayiwawo omubiri paka ku mulwanyi asembayo era yagenda okusoomuka ng'omukulu ateredde mu zaamugula eza paaliyamenti. Wenjogerera kaakano omukwano Baagala gwalina n'omukulu amanyikiddwa nga Mpuuga gwongera okunyuma buli lukya era y'omu ku bateesiteesi w'ekivvulukuula amalungi oba omukolo Mpuuga gwe yategeze nga yeebagaza Namugereka Ddunda olw'obulamu bw'amaze mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga lyattu Uganda. Guno gugenda beerawo omwezi guno gwennyini ogwa Ssebaaseka mu bbendobendo ly'e Masaka mu ssajja lya Kabaka ery'e Buddu. Omukyala Joyce Baagala Ntwatwa afubutukamu emu ku famire ezisinga okuba ez'amaanyi mu byafaayo by'eggwanga lyattu Uganda kw'ossa n'Obwakabaka bwa Buganda. Afubutuka mu ssaza lya Beene erimanyikiddwa nga ery'Essingo litwalibwa omukulu ayitibwa Mukwenda era nga kitaawe omulungi y'omugenzi Petero Ntwatwa era abajjukira ebyafaayo mu mwaka gwa 1960 nga Uganda ebuzaayo emyaka 2 gyokka efune obwetwaze. Omwami ono ye yali sipiika oba omukubiriza w'olukiiko olw'Obwakabaka bwa Buganda. Joyce Baagala Ntwatwa taata we oba jjajjaawe omusajja ku ludda lwa maama we ye Reverend William Ssewanyana Katula ng'ono yaliko Diocese Secretary ow'Emityana. Omukyalo ono yakula nfunzi mu lulimi Oluganda y'omuntu aba yafiirwa bazadde be bombiriri era yakulira wa maama we omuto mu luzungu kye tuyita matano anti. Omukyala amanyikiddwa nga Josephina Esther Nanskongo. Omukyalo ono omu ku baka ba paaliyamenti abakinagguka n'omukulu amanyikiddwa nga Abedi Bwanika Omugalatiya abali mu nteekateeka ez'okutandikawo ekisinde kuula amalungi okukyusa ebyobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda. Mukyala alina digiri mu bwamawulire era nga yaginokola ku kasozi ak'abayivu e Makerere era mu mwaka gwa 2016 bw'atyo yeegatta ku NBS okusoma amawulire mu lulimi Oluganda agamanyikiddwa nga amasenge gye gabeerawo kuva ssaawa emu. Omukyalo ono yakolako ku Radio 1 Joyce Baagala yakolako ku BT FM, Buddu FM, Sanyu FM era nga yatandika n'osoma amawulire ag'olulimi Oluganda ku Sanyu mu mwaka gwa 2019. Joyce Baagala y'omu ku bakulira bannamawulire abaagobwa ku mirimu gyabwe nga bano baawummuzibwa akakiiko akatwala ebyempuliziganya mu ggwanga lyattu Uganda mu luzungu tukayita Uganda Communication Commission oba UCC oluvannyuma lw'okuvaayo n'akavalinga enteekateeka za Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine mu budde obwo yali yeekalakaasa era yali mubaka wa paaliyamenti owa Kyaddondo East mu paaliyamenti y'eggwanga lyattu Uganda.
Joyce Baagala atandika okwenyigira mu byobufuzi omwaka gwali gwa 2016 bwe yesimbawo okuba omubaka wa paaliyamenti owa Mityana ku kaadi ya Democratic Party wabula n'awangulwa omukyala amanyikiddwa nga Judith Nabakoba. Ono yali wa NRM na kaakano era abajjukira akalulu ako yakalimu n'ekizibu weewe amanyikiddwa nga Eseza Ntwatwa. Era bano bombi omukulu amanyikiddwa nga Nabakoba yabakwata mulengo n'akuba wansi n'enkoona ne zino. Omukyala Baagala ng'amaze okwegatta ku National Unity Platform yakuba Judith Nabakoba akalulu kaliva omwange era yamusinga range ya bululu nga mitwalo 2 kudda waggulu n'agenda bw'atyo mu paaliyamenti y'eggwanga lyattu Uganda gy'akinaggukira. Yadde abasinga mugamba nti Joyce Baagala ayinza okuba muninkini w'omukulu amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga, naye ffe bino tetubikakasa era byanjwanjwa. Alina omwami era bafumbo abaagalana ennyo. Wenjogerera kaakano balina abaana baabwe abeeyagaza babiri beddu. Ekigabana nsimbi ekyajja mu paaliyamenti y'eggwanga lyattu Uganda kyekyalese kalunsambulira n'okutuuka leero okutuuka okuyuzaayuzaamu NUP ng'obuwero. Wenjogerera kaakano batandise okwetemamu ebiwayi nga batandise okukola ekisinda ekyabwe. Era nkusuubiza gwe munywanyi angoberera ngenda kutuusaako ebyafaayo by'abakulu bonna. Omukulu amanyikiddwa nga Abedi Bwanika Omugalatiya be yasomye nga abagenda okuyambagana mu nteekateeka zaabwe. Ngenda bakutuusaako gwerindirira. Ngenda kuzzaako omukulu amanyikiddwa nga Honorable Lulume Bayiga Michael Phillips Ssalongo okufubutuka mu maserengeta ga Buyukwe, naye ngenda mukusosootera kalira. Njagala tutunuulire akalulu k'omwaka 2026 kagenda kulekawa abaka ba paaliyamenti abamu olwa decision ze bazzenga bakola wakati waneeno kuva mwaka gwa 2021 paka wano wetuli. Onaawulira sigala kongo followinga ze omwana soda. Teeka comment yo mu comment section w'ekirowoozo kyo ku YouTube, subscribing. Tutandika butandisi paka bonna kubayisaamu ttooki. Namugereka Ddunda omulungi akunkuumire ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.